byamukolera olwatuuka n'alema okugenda ne bamuwamba mbiyita mu bufunze kuba agenda biba nnyonnyola byonna tumuguddeko wabula n'atugamba bamusumuludde yeebaza Kenzo Wake Benda n'abantu abalala bangi katulabe emboozi ya Eddy Wizzy bamusiba batya avaayo atya n'abantu kya bamuyambye okuba nga ate we twogerera ebiwudu tebikyamuwa faya katumulabe nkwata oluvannyuma naye nafuna show ku Christmas ku Christmas omwaka oguwedde nengenda bulungi okugikola twatesa ngenda performing essaawa 2 era show gye nali manyi yali Kamuli kati bwe natuuka promoter nanyongerayo kati nenaŋŋamba jangu ne Buyende nentukira nenvuga distance ndala nnyo kale ekiriwo tyayogera kifo kituufu buli woyogera ekifo nga kyakumpi sente ziba ntono oyogera ekifo nga kyawala sente ziba nyingi bwe mutyo bwe mucharging yes because the price ya wano inongamba nti Eddy Wizzy genda ku Freedom City si price inongamba Eddy Wizzy genda Arua kati nze nali manyi ngenda kola share Kamuli era nga namucharginga miliyoni emu ku Christmas kubanga nali mpitira buyitizi mukolerako kuyitira buyitizi nashenda n'amalaba ku Christmas kati nentuke Kamuli nemukubira nangamba awengereko eno katini wengereko eno katini kati mukweyongerayo katini nenvuga paka Buyende nentuuka nemugamba mbadde nsaba ku balance nga ntegedde nti eno wala bwampa balance mangu nenkola mangu nenziruka emalaba njatuuka mu budde kubanga okuva Buyende manasoka nenzire Kamuli nenve Kamuli nenzire Jinja nenve Jinja nengenda iganga malaba nemugamba balance neyebuzaabuza nze nentandika okuvuga nga nzira nga nkyusa direction nga nzira malaba nga mwali nga bwakuba masimu nawe teeka kuno ssente bikinga bwebimanyi byebapromota kati natuuka ne kukola nse Kamuli nga takya kati ate nga tebanamuterako ssente era nange namugamba bwe batekako ssente ku simu yobe yange emitwalo 5 agabulayo nja kugenda nkukolere nvuge sepeedi okitegeera kati simanyi munnange weyagiye ndowooza basooka ne bankwata mu fe ne bankwata nenvayo ku police bond era nengobera police bond nga bweŋŋamba nti komawo kati mu nnaku ez'okudda Museveni weyayogerera nti tugenze mu quarantine nga tebakyasobola kkiriza transportation of course nga obondi tulina ogirya mwaka 1 kati recently nali wano ewaka abasajja ne bajja n'emmundu bali basajja nga 8 bazze ne AK47 bankwata kati mukunkwata ne bantwala ku CPS bwe ne batwala ku CPS e Kampala ng'omusajja yategese edda emmotoka nendyawo paka ku CPS e Kamuli kumakya twatuka saa 10 za kiro kumakya saa 10 saawa emu ne bajja ne bankima paka mu kooti nga yatuliddewo dda ne baŋŋamba ne basatira rimandi enaku 12 ne bantwala ne banyambaza kiyunifoomu kya yero sikyambalangako obulamu bwange sibeerangako mu kkomera ekkomera linabadde mbaliyita Nyabiguru prison liri eyo Buyende mazima ddala omwana wa muno tosobola musa miliyoni 23 nga gwe deposit wamu emitwalo 5 okitegeera naye munnange Uganda nga bwogimanyi naye era njaga okwebaza Eddy Kenzo Wake Benda Wembulemo Ibula Bwembo Josh Trojans Chosen Blood Tip Swizi Donam singa ezeni ako 12 ze bansalira ze kuddamu okulabika mu kooti nga mugenda kuwoza nkati ebbanga linali mu kkomera Wake Benda Wembule we bajjira ne batula nani ne complainant ne batula ne bagamba niyo manyi ekiriwo ffe twali tukkiriza kubanga we yatutwalire Buyende twali tukkiriza nti ki kati Yellow Beat. It's a funky remix, double sin. Twice upon a time, I got my phone. I put him busy, and then I said.